Anything Media. Oluvannyuma lw'ekivulu ekyasooka ng'ennaku z'omwezi 10 okugwa, ggwanga mu ggye ey'ennaku z'omwezi 24 Mwanattu yejjuddeko Nammongi w'omuntu, era bw'ati Jose CHAMELEON yasobodde okuba ng'asanyusa abazze okusobola okulaba ekivulu kye. Bingi ebyasobodde okubeera nga bibaawo, naye abantu baatunuulidde okwenywegera wakati we ne Weasle ne bakitwala ku ddaala eddala. Pasita omu ye abatutte mu mbuga z'amateeka. Amannyamuzigo Alhaji Abdul Myamushafi Kulwanga ogamotya gwenaaliya n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kansubire nti enkuyege zikyakubira enduulu. Jose CHAMELEON kyadde akyasobodde okubeera ng'avaayo bw'atyo n'asobola okwetondera eggwanga olw'ekikolwa kyeyasobodde okuba ng'ate akola wakati we ne Weasle era bw'atyo n'asobola okubeera ng'agamba bannayuganda bamusonyiwe kubanga liri lyabadde essanyu. Yavuddeyo n'agamba nti neetonda ku lw'abaganda bange bonna okwabadde Palaso, kuba gwe bagamba nti yazinye naye squeeze wamu ne Weasle gwe beenywegedde. Abantu bavuddeyo ne bagamba nti wadde weetonze ozze onywegera Weasle emirundi egitali mugumu, wabula twakalabako ebiri, nago gaali masanyu. Omu ku basumba amanyikiddwa nga Pasita Sempa bw'ati atutte Jose CHAMELEON mu mbuga z'amateeka asobola okubeera ng'abuuzibwa kajojjojo w'ebibuuzo, kubanga Uganda wamu n'ensi yattu eno esaasaanyiziddwamu nnyo obufumbo bw'ebikukujjo. Pasita Sempa yasobodde okubeera ng'amugamba bwakiri wandifunye ku bukwini dansa n'obunywegera, kubanga abantu bangi bakuyigirako era bakussaamu ekitiibwa, kati buli kyokola ddala abavubuka bagoberera bugoberezi. Ebyo n'ebirala katubirinde mu mawulire gaffe amalala tukyabikuleetera.